Muwogo yabadde atuuse wano. Ekizibu kye twafunye Kajanga emyaka 48 gye nnyina wano siraba nkumuzira gwatukubye. Amayumba ge gabuzeeko kati okubombokako obusolya naye amabaati ge gayiseemu omuzira. Emmere toyinza kulaba ku green wali waffe. Emmwanyi buli muntu ffe waffe Gogonya tuyimiriddewo ku mmwanyi okuva ku bwajjajjaffe okuva edda nedda. Naye kati n'otuukako ewaffe tuli maziga gennyini tube tusaba ku buyambi ng'abantu abakulembeze abali waggulu. Emmwanyi zange zonna mwembadde ezijja akasente akaweerera abazzukulu zaaweddewo, olusuku emmanga lwaweddewo, sirina kye nja kuwa baana bannange. N'emmwanyi zonna ezo zaaweddewo bazikubye oluyiro oluyitirivu ezo zavuddemu na muliro. Tuli bubi nnyo n'ennyumba, ezo ennyumba eyange abantu gonna gagibotoleddemu ebituli era abaana simanyi nabo wetusula. Bakubuyambi mutujjuukirire twafuna paalisi modo nga wakusasulira ku mmwanyi kati emmwanyi tetuyina zaaweddewo tugenda kusasuza ki.